ate kakati twewunya etteeka lino lyayise litya amangu ago biru twali tutaga obudde tumale okubuuza ku stakeholders etteeka nalivuddeko dda byawedde dda lyayise dda ate mulina emiwendo anti mumwagala demokrasiya wa parliament agamba abasinga obungi kibasazeewo bagenda golola mikono mugenda kukola kyekirala mugenda kuba bikonde tewaliwo wa NRM ayinza kwegamba nti nga ba NRM nga bawera bameka 10 tukolere bantu kubanga opposition yetaaga ba NRM 200 okusobola okuyisaawo etteeka eno eggwanga litulima lita Africa wono sa America ne supidi mweri mu Africa tulireke ligende bwerityo ati mukwata obuyinza ulinga nti president Museveni tumuleke akole byayagala laba bwemba temumwagala mumujjeeko mubeera mu kuba ndulu kulumbe nga bwe bwayina zokwogera ebibasanyusa tugenda kukola eggaali buli muntu akola eggaali ebyo gasiya ne mulekaana eggaali zikole kikuba n'abasajja yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo nga muli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo nkola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitran ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obwetaavu buvuddewa essaawa zino kooti ensukulumu yavayonega nti bino kooti ebisobola tewaliwo nnyo kiraga nti kooti yalemereddwa oba waakiri baba bakukikola bafune abakugu n'abalamuzi nga bava mu kooti zino ezirambikiddwa naye emisinde egiri ku bbago lino okubanga liyisibwa nga mulimu n'ebiwulirwa nti kireka n'obukadde 10 buno obwagabibwa bwaleetebwa lwa nsonga ng'eyo kakati twetaaga bino ng'eggwanga essaawa zino katuleme kukirwako ekyo ekisookera ddala ebbago lyo lirina okuyita kubanga ab'opposition tebalina numbers naye baba baagala okulagamu ababalonda nti bakola bali ku kiwaani bali mu katemba mwerere kibaite okutuusa omukolo n'abamu sente 10 kyogerako bakifuna kakati parliament eyo ate temwerabira kalisoliiso buli ajja bwakola lipoota ye parliament ebeera mu bifo ebitaano ebisooka mu kulya enguzi kakati mbeewuunya okuloza nti bakitalo nnyo so yafuuka mbozi kakati abamu ne ku box sente baazifuna ng'ate bali mu opposition so kakati ate n'omuwendo tebagulina ogusobola okukiwakanya ekyo tebagulina kati kitekwa kuyitawo bali 303 mukama waabwe yabategeerera yabayise dda okegera kati bagenda bugenzi kumanya ngeri gye bagenda kugolamu mikono ensawo zaabwe nsanyufu kati temusobola bano bona bo bagatagatta tebawera na 200 tebawera kakati ekyo kyawedde dda dibu ba independent ndowooza tebawera dibu yayiseemu dda ekirala mulina okutegeera background ey'abantu bano abali mu buyinza ebyo kati ate bisomesa mu university tero tugamba yino abantu abali mu buyinza bavaawa omuntu gy'ava aba akiikiridde eyo gye yava era byonna byakola biba tebyawukana nnyo ne byeyayiga eri gye yava ffe Yesu yatugamba nti mulabire ku nze kubanga ndi muwombeefu era omuteefu mu ggulu teri fujjo teri sagaliko bawombeefu baki bateefu nifana batulaganga malayika ziri erizibu kubwezidde eno kakati bano baava mu nsiko mulina okumanya background yaabwe atukulembera azaalwana ntalo obulamu bwe bwonna kakati tasobola kujjawo kooti y'amagye tasobola
olaba naye yatugamba nti amagye agavuddemu katali tayalinze yali ajjemu uniform commander in chief tajambala enkya neggulo kati njagala owulire akimanyi Uganda erimu abamulwanyisa abatamwagala mulimu abatamulwanyisa naye nga bamukooye mwabo n'abalamuzi mwebali ani yaga nti abalamuzi bonna balonda Museveni omanya kibeera mu balakisi z'amagye ezo mu bajasi mu kulonda wali obulo buvayo nga nabo nga bonna bwa Besigye bangi bamulonda omanya kibeera ku police station ezo abasirikale basinga balunda bantu balala kati naye akimanyi nti nembalamuzi muyinza okubeerayo abatamukkiririzaamu kati ate bano baagala kumuggyako abakutte bapulaninga kumuggyako abatwale mu kooti ez'abantu bamanyi ti bayinza okubanga bawagizi ba Kyagulanyi kyebaga nti ebintu ebimu byetaaga profesa basajja Mivule University akimanyidde ddala kubanga mu bantu abasooka abataano abagezi mu Uganda mwemu Museveni tomulekangayo togezanga nokola that mistake nga bakutumya abantu bataano abasinga obugezi IQ tetuli wano tugenda mu 2026 mwami Museveni yamala dda 236 kyekiribaawo nkubulira 236 yakibaza dda kyekiribaawo yakiteekateeka dda President Museveni amusubira okubawo 236 nkugambye mwaka ebiribaawo byonna yabimala dda oba waliwo bataliiwo empozi ekyo era alibeera wagenda kubanga akola interests ze wadona ali bafudde ali bateeka mu nkola byonna yabimala dda akola dda akatiba buuza Besigye abalinga naye bamutyako ekyo Besigye azakyogera enkya n'eggulu nti mwami Museveni kyatusinga mubeera mubala 29 ng'ali mu 95 ahead myaka 5 mu maaso kati mugazi nnyo akimanyi nti bwe yali mu nsiko kino mukiwulire bulungi abamuyamba okuwangula olutalo balinga mu gavumenti yennyini munda anti leeremu ako kantangaze mpulirawo ntandise okulaba mwetaaga basajja Mivule mbasomese nnyo tasobola ye kusiriwala n'abeera ate mu gavumenti neyesiga ebitongole ebitali bibye tasobola kankuwe kino ava wano ateekateeka talina mundu naye agenda kulwana agenda kulwanyisa gavumenti ayagala kuyingira nsiko emundu zagenda okuwamba zirina magye ga gavumenti yakozesa Jeje Odongo eyali akulira enkambi ey'Ekabamba Jeje Odongo n'agamba abasirikale nti enkya tulina parade kumakya saawa emu tewabajja ku parade ng'alina emmundu mwena mujje engalonsa emmundu ne bazirekayo mu busisira bwabwe Museveni najja n'azisangayo gwe mukwano ogwo awulo haji ono waffe Jeje Odongo yamupangira abamuyamba balinga mu gavumenti mwennyini olwo kati ye yesige abana abakozi ba gavumenti Bakatumba Wamala balinga wano mu gavumenti nga be bamuyamba bwe bamukwata ku road block ekireka bagamba tumufunye Bandugu Rugunda abajja okumunula baali bani Salimu Sale Rujema Katumba Wamala hakimanyi tasobola kudda 10 ku 10 abantu bamulwanyisa bali mu kwerangira nze ndi muyekera nwanyisa Museveni rani noko mujjako otegera musiba n'abazungu mukoroga n'abazungu bamujjeko ng'akwata abaagala okumujjako ng'abaleta mu kooti zammwe eyo kooti eteekwa kubeerawo munoonyereze background yavaawa Museveni yavaawa yajja ayambadde ki yajja ayambadde mundu ye ku mugongo ateekwa okuteekawo kooti ng'abagikulira bamukwata mundu bebuno bukwakuzo betwawuliddemu ne ku muntu wa bulijjo kakati kye bagenda okukola bagenda kukkiriza kooti byagamba teyagiwera bayina tereza butereza bagenda kutereza bateekeyo abaasoma amateeka nga bannamagye
nga bannamagye bwe bagenda okukola ate babalina nejenuka yihula nawulya kuti namateeka nnyo nono yali CDF Muhozi David Muhozi bonna abo balooya tewewunyanga Kayihura bamuyise jangu osale emisango wano babalina balooya tetulina gavumenti yali ebaddewo nga abajasi bayivunga bano basomye amateeka mama basomye nnyo bayivu nnyo ate bali hambo nnyo diguri 2 diguri 3 bano basomye abalina bajjudde mu magye agenda bateekayo so tasobola kubesiga ate ne numbers azirina mu parliament ekyo shwadire ekyo mu kiveeko kyayisedda kakati speaker obadde oyogera ku bwangu naye ddala ne bw'obeera ggwe Anita Amongo yali wa FDC ne mu FDC n'ebikoolala bamuvulugirayo nga bafevalinga Salamu Musumba aze mu NRM yakajjabuzi n'abanga ye speaker wa parliament abadde 2 abadde independent chechi mugano okubyanguya 2 mugomo oli deputy speaker 2 mu ebiri oli speaker chechi mugano okubyanguya I know bali bonna abali aba NRM byavugonomolerako ogufo ogufana bwe gutyo Mwai Museveni n'atuuza Kadaga n'amugamba nti wummula lekera Anita Amongo wummula Kadaga n'alemerako sijja kuvaamu n'amugamba wummula ne bakuyisaawo gwe yakajja oyinzo bamuyisaawo ku speed okufuka speaker ayinza obutabiyisaawo ku speed Museveni byayagala mujje mbasajja mu university mbasomese ebyo byensomesa mu university yange bamuleeta ku speed ne bamuyingiza office ku speed lwaki bya Museveni atabikola kasoobo n'atabikola ku speed kubanga buli omu ino okujjukira gy'ova okegera ate kakati twewunya etteeka lino lyayise litya amangu ago biru twali tutaga obudde tumale okubuuza ku stake holders bona abebuzibwako tumale okubabuuzaako ebyo bibya mu gavumenti yolinde eyo bikola akasoobo This is Africa, this is not America. Misomesa abantu temuyiga problem yammwe butayiga abasajja emivule byabasomesa eno eggwanga litulima lita Africa wono sa America ne speed mweri mu Africa tulireke ligende bwe lityo ati mukwata obuyinza olinga nti president Museveni tumuleke akole byayagala laba bwe mbate mu mwagala mu mujjeko mubeera mu kuba ndulu kulumbe nga bwe bwayina zokwogera ebibasanyusa tugenda kukola egaali buli muntu akola egaali ebyo Gasiya ne mulekaana egaali zikole kikuba n'abasajja olunaku lumu baali bagenze wano Love Beach ebusaabala ne bakuma ekyoto mu luguudo wakati nti polisi tejja kuyitawo kutaataganya ne bateekako enkune zaaka polisi bwe yatuuka tiyategana nabo baddira emundu ne basitunuza eri mu bitooke ne bakuba amasasi mu bitooke wali ekyoto bonna ne babunenywa nga tebabakubyeko nasasi wali n'erimu batuuka ku kyoto bitooke ku mukono gwa ddyo ne batunuza emundu mu bitooke ku mukono gwa ddyo ne bakuba amasasi mu bitooke bagenda okuzza amaaso awali ekyoto nga muliro gwegwaka ne bajja ne bajjamu enku nga tewali n'abakutteko afutu soja zemba tunulira nembeewunya embali Bobi Wine nga asasudde ne receipt agirina agenda ku radio RDC najja naga nti tojja kwogerayo fuluma studio ne bamufulumya Besigye yabagamba n'agamba nti Bobi Wine n'ogenda n'osasula Namboole ng'ogenda kuyimba ba Abitex abe baali bakitegese ne bakugamba tojja kuyimbayo olaba bakumma Namboole we bali kuwera State House
yategeka ekikyamu abaganda eyaroga abaganda owulidde statement ya Besigye obanga Namboole bamukuganya okuyimbiramu nga bakusasudde kuyimba buyimbi bave mu State House bagikuwe yategeka ekivulu ebusaabala ebusaabala takalye takalye biiki ye yagyetegekera biiki ye ne bamugamba tojja kuyimbirawo n'atayimbirawo olwo awangula akalu bamuwe State House abeeko kyakola oyo tuddeyo ku teeka lino ateeka nalivuddeko dda byawedde dda lyayise dda ate mulina emiwendo anti mwagala demokrasiya wa parliament agamba abasinga obungi kibasazeewo bagenda golola mikono mugenda kukola kyekirala mugenda kuba bikonde tewaliwo wa NRM ayinza kwegamba nti nga ba NRM nga bawera bameka 10 tukolere bantu kubanga opposition yetaaga ba NRM 200 okusobola okuyisaawo etteeka eryo nga baba wadde ki ko politics of wasent naye abantu bagaba balinze ke baliyisa lino bawedde tebadda bani babalonda gwe batadda fekizibu kyafisibu bakaba ba parliament muleme kubula ate kufuna kino ekizibu kyaffe mwai Museveni kuwummulamu tufuneyo omulala ababuka ba parliament obagwe Arafat ovaawo Joyce Bagala najja ebyo tebigana Museveni kufuga bane mulime kulowoliza ku level ne Bobi Wine yavudde waggulu mu State House takyajagala ali mu kukunga abantu kugenda mu parliament eya dictator gwalwanyisa ekyo nakyo kiwolu naku ayagala kendeeza maanyi gane ebisatu bino nakyo kiwolu nkikuwe omanyi werabira guwaleese noluza nti ndi ku level zammwe buuliraayo eyali afuze eggwanga lya Uganda kubanga alina ababaka bangi mu parliament nekimutuusa mu State House bambazuwera nozuwera aliako no bote kati obwongo bwo bwakadda buzi abamu n'okubiwera babiwera parliament eyo dictator omulungi yani bali agiwera nadda temugezanga ne mweyinulira parliament mbuye ekyusa obuyinza akira kumache nagiwera kyangu nnyo nti oluni parliament zero ate yatisa nadda ate okujjako era mu bannange mbewunya buli jasi bagamba that parliament you leave it, they are not the ones in charge bayisa n'ensimbi n'azibaddiza nga bazitadde mbyata yagala ebyo mbize yo n'agano sayininga abalamuzi abagamba ekyaneggulo do you leave those judges abusibe bafuga eggwanga mumanyi obuyinza gye buli obuyinza mu Uganda tebabukwatira mu parliament omwo Uganda amawanga amala byali bibaddeyo wane waffe kirala kakati obukulembeze banambozi babuvaako dda nambozi ali mu kuvuma kukalakata mpuuga kubanga Bobi Wine byayagala Bobi Wine aweze omuwendo gw'abantu bangi ababaka bangi ate golowooza mbu bwaweza ababaka abangi bwolwa bafunye obuyinza nedda agenda kubanga afunye ssente empitirivu Auditor General yagambye nti omwaka oguwedde akakiiko k'ebyokulonda kawa Bobi Wine milioni 15,700 ez'ekibiina kye buli mubaka ne DP yafuna ne FDC yafuna kakati ayongera ababaka bawere mu parliament akwate buyinza oba afune ssente buli mwaka Bobi Wine agenda kubanga ali mu buwumbi 10 n'okusoba NRM zefuno zimanyi nayo ku munkole yo yemu NRM yeri mu buyinza gireke tojogerako kinga nti buli mubaka waayo ne era still kakati ffe tuli kubano gwagambye ayagala abaka babere bangi bamuyamba kukyusa obuyinza tebamuyamba kukyusa buyinza bamuyamba kufuna ssente ez'ekibiina kapito ate yamanyire bwazikozesa kubanga bamuvunanikya neggulo tewali mulala alina amanyi bwazikozesa afuna obuwumbi 5 n'obukadde 7 buli mwaka ze milioni 15,000 n'obukadde 7 ne bagenda ku TV eggwanga terina ddagala eggwanga terina basawo eggwanga atobanga Museveni azikuŋŋanya aziwammwe kinavudde gamba tayinza bawa buyinza bwabubawa aba atabwewadde kubanga bo ye bo teri dictator akwata sente zino azikuwatisa maanyi naye nga babeera n'emisango gavumenti nekwata balina misango babaako ebyokubuulirizaako
ne babakwata kati olukuba waliwo obuchayi eri government ne bagamba nti bawamba abantu babeera babakutte bukwasi waliwo abantu abali stubborn nga bamutawana nga ne bamuyita ku police tajja kujjayo kati babakwata bukwasi ate abalala ababuzeewo police egambye tetubamanyi kati babadde balina emisango tumanyi oba beekwese waliwo abamu mu byokwerinda baali babayise okugenda ku police headquarter kati ne bagendayo nene emmotoka bagirekaawo ne babula kakati bayinza okubanga beekweka nga balina emisango ne beekweka tewali nnyo kiri awo kibayita kiwamba bantu kati ate ekirala kyetulinako obukakafu bwennyini era abatuwuliriza kyekiretedde ababaka ba parliament abaludde oluvuganya okwekandagga ne bafuluma mu parliament gamawulire getufuna okuva ku director wa crime intelligence brigadier general Christopher Damulira ategeezezza nti bali ku byakwerinda ku parliament ababaka ba parliament abawakanya government bekandaze ne bafuluma parliament nga tebaagala kuyisa tteeka erigenda okuzzaawo oba okutongoza kooti y'amagye ebeerenga weeri mu mateeka kakati okuddamu ekibuzo kyo Arafat bannaffe ab'opposition mu security tulina obukakafu nti basindika abantu e Kenya ew'omukyala bamuyita Gladys n'omusajja bamuyita Odongo abantu abo bayamba ab'opposition wano okutendeka abaana baabwe mu militarism basobole okujja wano balwanyisa ebitongole by'okwerinda batekewo okukyankalanya babayigiriza okukola bomu ezaffe enkolerere bazisule ku petrol stations n'ebibuga awali abantu bekalakase nti gavumenti eremeddwa okuma abantu n'ebintu byabwe kakati gavumenti eno kyeva egamba tulina okuteekawo kooti y'amagye abantu abo bw'oba oli civilian lwaki okola bomu bw'oba oli civilian lwaki okwata emmundu era mu security tulina obukakafu nti waliwo emmotoka eziwamba era ddala abantu kukyayisa gavumenti ne wabeerawo abantu abawambibwa ne bakwekebwa okukyayisa gavumenti waliwo emmundu abamu ku balwanyisa gavumenti abali mu opposition mu bibiina by'obufuzi abazirina bazikozesa okutta abantu okukyayisa gavumenti kakati Yesima Olaksis yali buloga wa Museveni yamukoba amasasi ye president ayina tubuulira bubuulizi kumayita mbitongole kakati Bujingo asiiba awaana gavumenti eno ate gavumenti yamukuba amasasi otegera era bakugamba nti emundu eyakozesebwa mu kutta Yesima Olaksis ye yakozesebwa mu kuba Bujingo amasasi so waliwo n'abalina emundu kati bw'okwata oyo lwaki omutwala mu kooti eza bulijjo asazeewo okweyisa kijasi emundu erina kubeera n'abajasi lwaki ate mugamba babatwale mu kooti eza bulijjo so gavumenti kyeva egamba nti kooti ezo zirina okubeerawo kubanga nakikugambye luli jjukira gye baava kimanyi nti waliwo ababalwanyisa bagenda kukozesa emundu ate babatwale mu civilian courts balina kubatwala mu kooti ewozesa abantu abalinga bo abajasi bafaanana so kati kooti ne banaakola batya kooti erina okubeerawo ate bwe bafuluma nakino kankitegeeza abatuuliriza bwe bafuluma etteeka liragira bisatu byakuna birina okubeerayo mu kooti manya mu parliament omuwendo gulina kusigalayo namba zezisigalayo mu parliament mu mateeka zikkirizibwa okuyisa ekiragiro kyonna oba etteeka lyonna ebbago lyonna so tebalina kye bagenda kubanga bakozeewo bagenda giwakanya ate n'ekirala nakino kijje ku nze tulina obukakafu nti waliwo ebitongole by'abazungu NGOs ezibateekamu ssente abawakanya gavumenti kati balina okwekandaga balage biri ebitongole nti tukola era ffe twagaanyi tetwabaddeyo waliwo ssente zasindikiddwa wano okulwanyisa etteeka eryo ery'okuyisa kooti y'amagye ebeerewo mu mateeka kati bano abalya ssente z'ebitongole ebyobwannakyewa balina okwekandaga okulaga bali nti bakola naye nga buli omu yeebuuza musango ki kooti y'amagye gwegenda osala kooti eno eyabulijjo gwetasobola kusala kuba kakati era bwenjagala tutandikire ne kino eya oba yeetaba mu kutemula omulamuzi oba no si mulamuzi wabula munamateeka wa government mujjukira mukyala Joan Kagezi yali 2015 banga liyiseeko myaka 10 bamusingisiza omusango myaka 35 vanyala okuba nti
yakkiriza bamukendeezeko ku kibonerezo bamujja ko n'ejja obutujju agenda kusibwa yali munnamagye n'agava mukulu ndabye Kenya yali akiwanuka kakati koti emusingisiza omusango era agenda kuba asavinga ekibonerezo kitegeeza nti ne koti zo zisobola kati njagala byombi bingattire ngomaliriza tugendeko mu kanyomero kafe kansoke mbabulire abatuwuliriza abazadde mutegeeza abaana bammwe bana abasajja bayeekera bajja mu gavumenti nga bakuba mundu tebayinza kujjawo koti y'amagye kubanga ebyafaayo byabwe biraga enkola y'ekijjaasi mu nsiko nga balwana yatereza ebyalo byonna bye baali bamaze okuwamba nga biba bifuga nga buli muntu atya okukola ekikolobero olwa koti z'amagye kati tebayinza kujjawo nkola eyo mwami Museveni agamba yabaleetera abantu okubaagala ennyo nga bakolerawo bakola nkola ekijjaasi ne bagamba ate bano nga balungi nnyo okusinga gavumenti tebayinza gijjawo kati namba 2 mugamba abaana bammwe baleme kukwata mundu baleme kufuna muntu yenna abasenda namwe abakyala tobalaba nga mukuba emiranga omwami wange bamukotte mubagambe bababa mmwe tebenyigira mu bintu byonna ebyokusuula gavumenti nga tebalina busobozi mwami Museveni yali mugezi nadduka yene yekwekera uweero bano babikola ate bali ono mu Kampala bajja bakwatanga nsenene so mubagambe mubalabule kakati ekyono omwami yataje omulamuzi omuwabi wa court wa government ekisokera ddala enkola nze sigikkiririzaamu omuntu natta omuntu olw'okubakkiriza nti nze namutta ne musiba emyaka 3 semateeka bwagamba primagate anti kakati ekyo nino kikyusa nga nze nkutte eggwanga abantu abo beetaaga okutta ne baggwawo bwotta olina kuttibwa tuteekwa okuleeta amateeka amakakali ennyo era nze kkooti y'amagye njiwagira ng'okwata omuntu yattayisima ng'ogaba mutwale mu kkooti zino ateekwa kuyisibwa kijaasi kubanga abajaasi bali bo era ono senga yatwalibwa mu kkooti y'amagye ekibonerezo masasi 4,000 maiti bye weeraba kati ebyo oba tovuse musibira mu bbwa anti bye biterezezza amawanga agatali mu nguzi enkola eno ey'okusuusuuta abamenyi b'amateeka mu balina eddembe lyabwe kyova olaba obumenyi bw'amateeka obuli ono tobulabanga obubbi bwa ssente y'omusolo obuli ono tobulabanga kubanga abantu mubakwasa miziŋŋoonyo giravusi babayita mukubya miziŋŋoonyo tuwe ekigambo ky'amagezi president Gowon so oyo omusajja yabadde yeetaaga kukuba masasi naye afe n'abalala bayigire okwo dakika 2 zetusigaza kaakati nga nesigama ku kitabo ekya Kakensa Dr. Hamis Kigundu agamba nti okola kino n'okibuukako n'okola kiri n'okibuukako n'okola kiri n'okibuukako ekyo oba tomanyi kikyoyagala bitugaana okulaakulana bitugaana okugaggawala tubeereko ekintu kye tunywererako n'ogamba nti naye kino kyenkutte kankiguse oba myaka 5 ng'oli ku ekyo nina abantu be mbadde ntunuulira nga yatandika n'embuzi 10 oluvannyuma lw'emyaka 5 alina embuzi 600 olwo afuuse miliyoniya yakiremerako bannayuganda tuyige okukiremerako abantu abasooka okusuubula mu kikuubo nga balina emitwalo 3 kati bagenda Dubai gye basuubula China kulemerako mu mbeera embi yonna tewali kyojja kukola nga tekibeeramu kunyeenyezebwa bakunyenyamu katono ekyo n'okiddukako n'okivaako sekansi egisebwa eti ekyo n'okiddukako n'okivaako enkuba kati etonnya nnyo ekyo n'okiddukako ate bampala naku mulimu tosobola kukulaakulana tuyige okunywerera ku kintu tukiremereko twongeremu bwongezi magezi tuyige okwebuuza kubawangula bakikola batya tujja kusobola okutuuka emitala gye twagala so omuntu yenna anaagaggawala tobuuka ku kino nodda ku kiri akantu webale nnyo kantu katono ne kakkulako waya ne kakweraliikiriza ekyo n'okivaamu kwano gwo Lord Mayor Elias Lukwago soko omuyozeyoze kakati ekibiina kyabwe kyatongozeddwa PFF political party empya bino no bigenda kuba byewuunyisa biringa ebyeddiŋŋana kalinga katiba gye tutambula nti era bye badde okonako of course tuyinza kuba nga tubye walo bikoonako kakati
buli muntu alabanga bino ebibiina ebisinga okubanga biguddwawo biri wano nnyo mu masekkati tebitalaaga bitundu birala kubimanya. Space olabanga buli omu gyalimu akati babadde mu FDC kati bali mu PFF abali mu DP bali mu NUP ate bali mu NUP DA ogenda okubiraba siga nti bava mu NRM oba NRM naye erina abadduseeyo ne beewaggula wadde eriyo abantu basekinowa bavuddeyo bino ebibiina okujja kw'ebibiina n'okumerukawo kw'ebibiina bina we bikoseza NRM mu buwagizi okwetola eggwanga lyonna era kina impact mu kalukana ka 2026 obudde buweddeyo impact inza kuba nnene obudde buweddeyo naye ng'ekisooka oyo demokrasiya ye Mwai Museveni yamumala yamukkiriza buli ayagala ogulawo ekibiina aggulewo kati kyovola n'abazungu balwawo okukkiriza nti ddala Museveni dictator bamunenyaako kuwangalira mu buyinza naye ebibiina biggulwawo buli muntu ayagala n'ebijirwa agenda kuggulwawo ekyebusoga nakirabye buli ayagala demokrasi Museveni yamubawa space radio station buli ayagala aggulawo TV buli ayagala aggulawo kati ekyo kyo yakimala yakiggala tokyasobola munenya ku ekyo demokrasi yawo ali tiki naye ebibiina okubizimba kigenda kubeera kizibu nnyo ku mulembe guno nti babikkiriza okubeerawo ate ne babimma emmere ne babigaana okukula gavumenti tesobola kukkiriza bibiina kugejja nnyo tesobola kubanga ng'oggyeko Bobi Wine nti akola bye batayagala naye n'abalala eddembe teribeera lingi nnyo wadde weebiri abantu bandibadde nga balekebwa ne beetaaya nga bwe baagala kuba kati Mwai Museveni omulaba ndabye wano amawulire ku New Vision yabadde kitagwenda abeera mu kunoonyereza enkola zino za PDM zigenda zitya naye abeera kuba campaign nziri musajja anti mulokole nina okwogera amazima Museveni muwagira naye bino abeera mu campaign yaba atambula ate abala tebabakkiriza kuba nkuŋŋaana nga zino beekweka mu kiri nti oli mukulembeze wa ggwanga alambula program za gavumenti gwebale nnyo naye kati yaba akuba campaign kati ate abala tebakuba tugenda okutuuka mu kalulu babawo emyezi 3 naku 9 nga yatambudde eggwanga campaign myaka 2 akuba campaign vamwaka gwedda alambula nkola zino za PDM so ebibiina babikkiriza okubeerawo naye tebabikkiriza kubiriikiriza bikule bigejje nga bw'ono oleta enkoko enzungu kuroyira oba broyira ne zibeeraawo wazireeta n'ozikonya oziwa emmere temuli mu birungo kasooli mwerere kati kyekiriwo kati abanaffe balukwago tebalina wakise impact tebalina nnyo kyamaanyi nnyo kye bagenda kukolawo wabula ekyamaanyi bonna bagenda kikola no mu Buganda kuba kwerya wano bonna bagenda kayanira wano kubanga jjukira PFF eyo bagiwadde Lukwago yagenda gikulembera nga interim erimu ba Semuju kati wano we bagenda okulwanira nga balwanagana ne Mwai Museveni balwanagana ne Bobi Wine njuke naye Muganda okitegera bagenda kubanga balwanira wano kakati ate eri Nobert Mao yagambye agenda okulira campaign ze yalonze waffe wa wano Muganda mukasambidde okitegera kati bagenda kukutula mu Buganda Museveni ajja balekera yitajja kufaayo kanasikayo baseyo 20% tafaayo abakube ebweru wa Buganda abakube bubinyo fulati agenda bakuba so ekibiina kino kigenda kukosa ku Mwami Museveni wano mu Buganda bonna bali wano mu Buganda agenda kukosebwa wano naye ebweru tebaliyo PFF kati gyoyogerako bagitongozza kale eno bakiprotiki ba Kipulengati gye bava ETSB gye bali balinayo amaanyi eyo olaba ne Bobi Wine wa mulema Kalamoja Bobi Wine gyali olaba ne wa mulema UPC basinga no basinga mu bitundu ebimu eyo otegera kati bali wano akajanja kakabwe konna kagenda kubeera wano mu Buganda ye Museveni abaleke bachakalire wano abakubeeriyo nayo newala yewadde dana abalonzo bukadde abiri otegera so kati olaba Bobi Wine yawassa mukyala weri mu Western
talina wadde omubaka n'omu kubuko teri yabaleka ne baligitira wano mu Buganda era okyogere bulungi ng'otandika nti ebiina byonna biri wano. Yes, era bwenkiraba banaffe aba FDC eri enkadde beboka abali etteeso n'embaale eyo Mwami Museveni ajja kusanga obuzibu. naye ate redi yalinayo omukyala Anita Among Anita yajja kubaako kyakola naye embaale eyo Nandala asitudde amaanyi ne gundi ataddeyo amaanyi mangi Amuriat lwakuba Amuriat ekinaamukubya talina ssente politics eyingira mu ssente ate gwagambye atwala ekisawo yoli yali Nandala ebbanga ddene era zikyali awo bazimba mudda za keedi bainvestinga wanali jalo kuza zaddawa naye Nandala yalina ku ssente naye era Amuriat era naye asobola ozifuna bwakonko nabamugulira bamugulira eje twasoso kwogerako basobola omugulira eya daddy daddy asobola omugulira yingira mutabani tali radical nga Semujju naye ne kano kakulu nnyo nga tunaba kweyongerera akantu akono nadde ne bido kikubuuza omukulu mugabi nnyo alabika nawe naba bamukuba baka mu abakulembeze mu NRM nga bagamba twali mu kokasi president n'ategerako nti waliwo ababaka bamu abalina ebizibu mu constituency naye n'agamba tajja gabirako omu bonna kabafune president Museveni gwe gwomanyi bw'atyo agaba bugabi bw'atyo kisa kingi kankiwanvuye nkisussewo kikomezza ebintu bisatu nja kwongerako n'ekyokuna naye kansooka ebisatu bye biwangaliza Mwami Museveni buyinza bwe bivaawo tasobola namba emu corruption bwevaawo Mwami Museveni tadda enguzi n'amala asimba nakakongo nti njiganyi tadda kimuyambye nnyo okuwangalira mu buyinza abantu babba ssente ne basanyukira mu ssente ze babbye obukulembeze bwe tebabumalirako biseera kupanga bwe mwafa ku munyago gwe bali nnyo tuteekewo abanamulwanyi tukole ebibiina by'abayeekera tumugye mu buyinza bali muli babba bubbi ssente teri apulaninga kumuggyako n'aba opposition be tubadde tulowooza nti bagenda kumuggyako obugagga bwe baliko gwe badde oyogera ku mmotoka za Joel Ssenyonyi zatambuliramu n'abasirikale abamukuuma ebitiibwa Ssenyonyi byalina tayinza akkiriza mwana yena kwokya kibuga era omwana yena ng'ali munuupu n'agamba ngenda kwokya kibuga Ssenyonyi yasooka omulopa mu CMI aba opposition nkubulira asibalaja nawo abaana babe bakomewo ebyo bya TV essanyu bano abasajja lye balimu aba opposition ssente eri wano oyi ozo bayita basiru odira omukono ogukulisa ogutemeko bakuwa obuwumbi 15,700 ng'otabangula eggwanga Nupu efuna obukadde 15,700 buli mwaka katebereza mu myaka ena yakufuna meka ate n'ogwokutano n'ozifuna paka Museveni wanaalayira baba bafunye ssente meka abo nga bayinza okutabangula eggwanga kyobulaba bagenda kubafu kulumbe kwe bavumira Museveni Museveni wata Cipriano Kizito Lwanga Museveni gwe wata Kalisa bakoma ku ebyo tebayinza kukola gundi kintu kyonna kya muzinzi ti Museveni agenda nga Besigye yakolanga kyobulaba no wanda ne Besigye ali mu kkomera kati oyo ali serious yekka yayagala okujjako Museveni kyobulaba era yekka yali mu kkomera nobody taliyo Mao Bobi Wine tabayo mu kkomera yekka yali nkaddemo kawulire omuntu yekka yagala Museveni aveeko omanchi yasoko okukola kugaana ssente za Museveni Bobi Wine azitwala abaganda muveemu obusiru lwa mpaka kyobulaba Besigye ali mu kkomera yasooka gaana ssente za Museveni yayagala Museveni agende era byabadde akola amulwanyisa Bobi Wine akwata ssente za Museveni buli mwaka n'emmotoka ye $307,000 Museveni yagamba nti muzimusonyiwe nja musasulira n'asirika n'akimira teyakyogera nti Museveni tonsasulira sikwetaaga olina okgenda nja kujjako sigaza busente bwo ngenda kwesasulira ekyo n'akisiima n'asirika abayinza okujjako Museveni kyovala Besigye yekka yali mu kkomera kankidemu ogwokutaano Besigye yekka ye opposition mu ggwanga lya Uganda kyovala batajja kuva mu kkomera kubanga alina byakolera ddala ebiri serious ebyagala okujjako Museveni bano abala bali mu kulya buli ssente okwevuganya ate abafunirawa nakyogedde omuntu bw'awangaala ennyo mu bukulembeze ebyabikola afunirawa asobolera okusigala ng'akyawangaala
mu bukulembeze kati bano yabalagira ekyokola bano yabalagira ati baberawo nga bakiguumaaza n'okufunirako ensimbi mu mawanga g'ebweru basigala bakyatuwa bagamba waliwo demokrasiya abantu bamuvuganya naye nga abamu babeera babe Mwai Museveni yakola statement nzibu nnyo yagamba nti ekyo kibiina Kyagulanyi ninja okukimalawo abo bona baana bangi nsensera hansi mwe muli eno waggulu mulekaana aleluya nze mpita eno wansi bona baana bangi nje kubakomyawo eno temugezanga ne mulagajjalira ebigambo bya President Museveni tayogerangako kigambo n'atakikola kasa kibanga kikwata ku ntebe ye nzize mbirondoola nga mbirondoola abantu abali mu kibiina kati ekyo namba 2 namba emu mu opposition ekya NUP nzize wano nga nkugamba nti abasinga bonna bambegabe baana be bebetolodde era lumu nakugamba nti nafuna bwino omukakafu nga bwe nasigaza abantu bana bebakyali mu NRM abasigadde bonna ba NRM abatanera ku sente za Museveni alina bana okutegeera kakati bali babe okiraba so bwowulira FDC no PFF gyogamba byevunana FDC abanandala mafabi bakugamba nti oli yetikka ekutieza sente nazireta nenzitereka nga zonna ziva mu Bank of Uganda ani alagira Governor Bank of Uganda bazimuwe of course FDC yayinza kuola all day ekutia zali za Bank of Uganda sente zonna nensiba nga ziva mu Bank of Uganda kubanga obukutima Bank of Uganda bumanyiddwa besi yabadde mu system yazifunanga nga akyakola emirimu gya government abumanyi zikira mu bukutia kakati oli naleeta obukutia naga nti namubuza nti zaaki zino agwe nterekerako za campaign yewuunya campaign bwe yatandika teyazinona kuzikosa mu campaign paka campaign buli yagwa namuga nti wange jangu ne sente zo nali manyi za campaign ngabo nagenda mu kyabane bakuva ekikutia ky'amatooke ezo zali sente si kutia emu bikutia besi jakiriza ati nazitereka okutegera so ebibiina bye mugamba nti bingi bya mwami Museveni ebimu yabiwa ne sente ezibitandisaawo kati ukatuveyo tugende ku kyokwayo buyinza ndowooza kino kanchogereko ogusembayo tukimale atakitegeere ng'okiraba nga mukulu byabakama agamba nti atakitegeere ku obuyinza obumpeereddwa nangiridde oba Lukwago oba Kyagulanyi oba Katumba ngeza bugeza mwami Museveni abatuuliriza bajajinge basalewo musango nga basinzira mbigambo byengendo okwogera mwami Museveni byazaayogera beddemu ekibuuzo ekyo kyobuziza asobola okwayo obuyinza yagamba nga yakamala okulayira n'agamba tewagenda kubeerawo nkyukakyuka y'amangu ndowooza abantu bandyegasse ku NRM ne baweereza eggwanga kubanga enkyukakyuka ey'amangu tegenda kubeerawo era abalina endowooza bwe batyo ebyo byammwe biringa birooto yazita illusions waliwo ekikyamu ebitambula mu mitwe gyammwe ebyo byammwe ebitambula mu mitwe gyammwe mbu wajja kubeerawo enkyukakyuka ey'amangu nga yakamala okulayira yakola statement abannayuganda tebagitwalanga kikulu enkyukakyuka ey'amangu oluvannyuma lw'emyaka 4 oba otegeeza ate naawe beera student omulungi yali ategeeza nja kuweza n'ataano nga mbafuga ate kati obuuzaaki oli mu ansa muzanyira ekyo kye yali ategeeza yabagirabanga ey'amangu tewajja kubeera nkyukakyuka y'amangu bwe yagamba ate kati gwewunya emyaka 4 yali ategeeza nti n'ataano gajja kuwera kankuwa ekirala najja n'agamba nti nayita mu tanuulu akapapula opapula tekayinza kunzija mu buyinza bwe tagenda kusula akapapula
era gaba abantu kulonda balukwago tebagenda kusula kapapula buli omu kati message eriwo abantu bajje balonde Robert Mao tagenda kusula kapapula batandise dda n'okwewa yalayira n'agamba nayita mu ttanuulu akapapula opapula tekasobola kunzija mu buyinza kyenva gamba nti zino program mwetaaga basajja kasi toyogera ku Uganda oleta encyclopedia bagita basajja mivule encyclopedia abantu bakibuusa amaaso ekyo kakati nenda kuwakalala bwayitawo ebisanja bibiri ng'atufuga n'agamba nti olwo baali bavuganya ne Besigye kubali okusooka baali na Semogerere Mayanja n'agamba nti ndi kwota pini eyingira mu kyuma eyingira na nnyondo n'okugijjamu evaamu na nnyondo Besigye n'atugamba nti ennyondo nze njirina kwota pini yamulema okujjamu mbuulira ku bano alina ennyondo esobola okujjamu kwota pini obanga ono omusawo we yamulemwa yaga nti mugera bano bakyalenga baleete ennyondo emujja mu buyinza obayisa otya bubweni kyalenga aladigamba nti tasobola kuleka obuyinza n'abuma Elia Kategaya n'abuma Besigye n'abuma Amama Mbabazi n'abuma Dr. Besigye ate n'abukwata n'abuwa bano bakadingo Bobi Wine beyasanga wano mu Kampala nga bakuba yete n'abandika kuba bidongo naleka okimanyi Mwai Museveni nnyini mukamwake yayogera nga ali Teso laga nti Amama Mbabazi agenda atambula agamba abantu amalwaliro tetwagakola okumala emyaka 15 namukwasa obuyinza yabadde afuga eggwanga yakyogera Mbabazi nga atambulira mu nyonyi ya president oyo super minister yali wama olaba abumaabo Mbabazi yamusanga wano mu Kampala bali bonna biseera bya Fronasa Mbabazi nga bali mu external wing Mbabazi ayina engeri gye yabula musakawo kakati bwabanga tasobola bubawa walaba engeri gye bakwata Mbabazi nga agenda okugulawo campaign ye Embali era atandikidde Embali engeri gye bamukwata wali ku mugga wali ku Kiira bamugamba de Kampala twena gyolaga yali mugenzi kawese biseera ebyo kakati ng'ogamba nti bano baddira ono kadongo akuba ebidongo bamukwasa obuyinza abafuge kakati nabadde nzija nkuwa chronology y'ebigambo bya Zaakola nakomye wali tindi kwota pini Mwami Museveni naddamu n'agamba nti maze okufuna amafuta gange baagalanga balekere bagamba agende ngenda wa mwene mukitwala nti kyakwogerako bogezi kunyumya olya maze ofuna amafuta gange kati baŋŋamba ngenda wa batugamba tebanatandika kutunda amafuta agende nga tanaba gatunda amafuta ge agende nga tuba twakamala ekyo n'agamba we cannot hand over power to these idiots Vunula asija kivunula idiots kigambo kinene nnyo bw'okiteeka mu Luganda akyogedde emirundi mingi abayita ba idiots agamba they are politically bankrupt Mwai Museveni abayita bagwagwa akyogedde omurundi sigumu tetusobola kuwaayo obuyinza eri bano abagwagwa abayita bagwagwa kati oyo gwe mwebuuza na kati asobola okukwata obuyinza n'abuwaayo mukyakyebuuza n'okutuusa kati tannalabawo mwabeebuuza bwe mutyo mulina ekikyamu kinene mwetaaga kujja mu Basajja Mivule University mbasomesa akoze statements ezisukka 6 nga zonna ziraga talina gwagenda kuwa buyinza nga zonna ziraga talina gyalaga n'abawa n'engeri emusobozesa okuvaawo nayo n'agibawa n'ebalimu okukozesa yababuli engeri gy'asobola okuvaawo n'abagamba nti ndi kwota pini eyingira na nnyondo yajja kuba mundu efuluma na nnyondo nfuluma na mundu mujje Basajja Mivule University mbasomese tulina ennyondo ezo nyimba muyimba buyimbi nakawuli akaka akayimba bayimba buyimbi ne bubweni kati amukuba mu nyimba nawe biseera ebyo wali okyaliyo ategera wewe wali tonagenda anti nze bwe mbeerayo era nze
obwongo bwange ranga bulala wabuuka mangu obwongo nga balina bibakola nga sibikiririzaamu wadde nga nalinga nabo enkole yange yali ndala nnyo style era kyova olaba nze nga bankwata abo bassemuju tebabakwata banambozi tebabakwata ne gavumenti yali emanyi nti basajja emivule wanjawulo oyo atusobola nga bakwata nze nabo baga balina enkola yaabwe ya robadob ate yakola ki bo bali enkola ya president ya Kizei kati baliko nkole neriko ya digital kulabisa ekoze eki balabisiza lumu tekayo program nkubuulire ekikakasa nti ne Bobi Wine waabwe buli omulaba bamukutteko babaera bamugolola ttumba aba akuma mu bayaye bano omuliro basobola okwokya ebibuga abavudde ku nnono abantu baluze tebamukwate kubanga alwanyisa Museveni kola program nja kuwa bwino teweerabira nze nkiika ndi munnamawulire ntuuka mu bitongole byonna ebyo byokwerinda bwino nina muyitirivu mukyala Namboze yabadde yalinze yagemugezemu mukwateko anti byayagala kalulu bweyogera bwoti Bobi Wine alina okuwa tiketi agende mu parliament byayogera okunyumisa abaza bamukwata mwabalooza nti wakitalo nnyo bwe bamukwata Arua mwakolawo ki njagala bulira bannayuganda activity ki eyakolebwa mu Kampala nga bamukutte bekalakasa wano wakisekka ssebo anti kitugambe nange nsobola kati nange nteekateeka okwekalakaasa igwe okugenda wali mu State House sente zange Museveni ziyansuubiza balina okuzimpa oba bazibba nja kukimanya nteekateeka okukwata ekipande nekalakasa bwe ngenda nekalakasa ne bagaana okuzimpa olwo mba nkoze eki impact yogamba osobola okwekalakasa muvuddemu ki mutendereze basajja emivule eyakuma mu basuubuzi okwekalakasa ng'obutale babutwala obutale gavumenti ne kigiremerera nebuwandula nebusesema abasuubuzi ne babweddiza nze gwe mulina okuba nga mwogera ku bannambozi kati bekalakasa kiki ekibeerawo tewali kibeerawo weekalakase nga waliwo kye tulabako ekivuddemu kati Nambozi ayogera ebyo mukwateko bamukwata neruwuuka abantu ne bekalakasa mwavaamu ki amasasi bonna nga muntu addukagenda mu toilet kwekweka ne bamukwata eruuka bamukwata ekalangala owulira ne Nubianili ne Edi Mutwe n'ateekawo enteeseganya ne bata abantu be abaana b'abantu ne bavundira mu kkomera bata Nubianili ne Edi Mutwe babatera ku ddiru ki gambye kola program kugambe nkolage nti oyo musajja naye mwana wa Museveni kola program temwogera bintu bitalina makulu tuddeyo ku kino ekyokuba nti entebe omukulu tajja kugivaamu ansa nazikuwadde dda ne ngamba abantu ku bye mbagambye mweddiremu ekibuuzo kya Arafat kyambuuzizza mweddiremu ekibuuzo kati kwekyo kibyenkugambye byazaayogera n'abituukiriza agasseeko emyaka 4 kati mweddemu oba n'abawo obuyinza mweddemu kati kikasuke mu abantu bo beddemu ku byazaayogera tewajja kuba nkyukakyuka mangu yabyogera mu 9/7 ng'akakwata obuyinza okyegera n'addamu n'agamba nti nayita mu tanuulu akapapula tekansobola n'addamu n'agamba nti buli lwabeerawo okulonda aleta statement enkambwe ekisanja ekyokusatu n'agamba nti ndi kwota pini nyingira na Nyondo vamu na Nyondo ekisanja ekyokuna n'agamba nti tetusobola kuwaayo buyinza eri bano abagwagwa okutegera ekisanja ekirala naga maze okuzuula amafuta gange bangamba ngenda wa mafuta gange sinagwegalekera mweddemu era mujja kweyogera ebyo Bobi Wine w'amaanyi nnyo mutya ebyo era ebyo bye bimulemesezaawo n'agaana n'okugenda twogera bigambo bya kijegga bya kisirusiru byerere ne twematiza Museveni atya Bobi Wine atya nga ye bwatukalakata eri tuli mu bya kisiru bananga akasajja Museveni akoze n'okogga eri bwatukalakata
era kati mumulinda agenda kulayira tuli mu bya kisiru byerere ebyo Museveni tafunangayo muntu amulwaza mutwe nga Bobby Bobby kyakoze eri bwatukala era agenda kulayira bwe bwone agende kulumbe nga waliwo afudde njagala kubategeeza nze president wa Uganda omutuufu ebyo nga bakubendulu ebyo byekisiru ng'atukalakasa bannange yatuloga abaganda yatuloga nga bakola batya Tegera kakati nenga olinga abantu abamala mu bumaze essuubi aleka naawe kati omusajja yatuse n'okutugamba gwe mwagala ennyo nti tuli basiru olowooza Bobi Wine omuyita musiru naye abimanyi bino Bobi Wine yakimanyi nti abaganda tuli basiru yagambye tuli basiru yagaya bakyawagira naye nga statement yabadde ayagala okwogera agimaze tuli basiru kubanga okujjako ddala nga Bobi Wine yeetaaga okuwaayo ne ku birabo kati n'atera okutandika nange okumwagala kubanga ekyo bulijjo nninda yiye aba akyogera nze nakiraba dda naye nga ntyanze okubavuma kubanga nze nakuzibwa n'empisa gwekyo kyali ki nali nkimanyi nti basiru abaganda naye nga ntya okukyogera okutegera kati okyogedde ngambe nti Bobi Wine yakitwogeredde owagidde muwagidde wulira Bobi Wine n'agamba tewagenda kubeera kulonda n'amaliriza nga ajjeyo n'empapula ate naye neyeenyigira mu kulonda tubeeramu amagezi mu kifo ky'okumubuuza twakulonda people power kutujjirako musajja si kuyingira mu byakulonda Bobi Wine people power yali yakujjako mu 7 si kuyingira mu byakulonda olira n'amaliriza ng'ayingidde mu kulonda ekyo kyaleetedde Besigye ebizibu yayogera wano ebibabwe ebyo yabivaamu kaakati ndowooza olaba gyali omusajja mutuufu kaakati wulira bo bagenda kukusa ssemateeka ate people power yatandika lwa bya ssemateeka bwaba yali ayagala ssemateeka kyamugala okuyingira mu FDC ne DP ebyaliwo byali bigoberera ssemateeka lwaki yayingira mu byaliwo yaleeta kintu nga yesi kyagoberera ssemateeka movement yali yakujjako mu 7 kaakati wulira bwe bamuwangulira mu kalulu n'agamba tajja kulayira Museveni tiyalayira kati bateekate omusajja alimba bw'atyo bateekateeka kumwongera bululu nga tebamubuuza nti naye biri byo byewayogera byotaatuukiriza n'alangira n'agamba nti mbawulira mugamba nti Museveni tujja muwangula agaana okutuwa obuyinza ebyo si byammwe ebyo bya Kyagulanyi owulira abamatiza nti mwe mubeere n'endaga muntu musuule akalulu Museveni bwe tumuwangula obwo buvunaanyizibwa okumujja mu ntebe si wammwe obwo bwa Kyagulanyi ne bamuwangula tebamulangirira n'agenda mu kkooti n'amaliriza nga omusanga agujjeyo nagati mwansindika ne mumpa obuyinza nange obuyinza mbubaddiza n'abizzaayo mu bantu bwatuvuma obusiru bwatuvuma obusiru Bobi Wine lwaki tumukwata ssekkoko ne tumuwa ne tumwebaza tumwebaza tuvumaki tuli basiru atutegeeza nti tuli basiru mwami Museveni gwe tulina okunyiigira atatutegeeza nti tuli basiru Bobi Wine tumwagala ennyo yatubulidde amazima abaganda tuli basiru twamutika kyatasobola nakituddiza